Ekiganira mbegera ebeera mmere kuggwa mu ddiiro. Olutabaalo oluliva ekyaggwa emukono lwe lulissa abakunja entubiro. Agenda yalaba ow'ebbu batalaga nnaku. Si kigambire muka ssebo ayolekedde okukigambira nnyina. Ennimira w'abooyo wamma ddala terimira mu bufumbo. Bakadde bange kanneetemenga likenga akabira abaafa edda, kubanga akadde kantwala kiribyo ng'omubbi abbira mikalabanda. Nange kandabika okupaapaalira mu bbanga era ng'omukaŋŋanka egubeera nga guwulidde olubugumu lw'oluyiira lw'ekyanda. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, tweddira emmamba kakoboza akabbiro ggongolo nakawuka. Nzize nate n'akanyomero kaffe kano akamanyiddwa nga eddagala ly'Abaganda. Olwaleero akanyomero kano kakutuusiddwako mukadde wange Fred Ule Kaweesa ng'asinziira mu kyondo ky'Abawalabu yeddira Ffumba akabbiro kikere. Olwaleero njagala mbawe ekikolo n'eddagala ku basajja abakubaakuba nnyo bakyala baabwe. Omusajja gwe omukazi w'obeera eyo nga bakusuza ku miggo nga nte, osobola okwesalira amagezi. Oli wa ddembe kyenkugamba okikola oba okireka. Emiggo gye bakkuba tebagikuba nze. Naye nga omusajja waakwata omuggo n'agukkubya, akagga ako okakwatanga n'okatwala n'okateeka mu kiswa n'ogamba nti ntaddeyo akaggo kano kaliibwe enkuyege zikasaanyeewo ne bba wange akomekereze okunkuba kubanga abadde afuuse Kaggoggo. Nkulayirira bwe nti enkuyege buli we zinaabeera nga zisenkenya akaggo ako, omusajja agenda kwerabirira ddala ebintu by'okkukuba. Oli wa ddembe okireka, oyinza okuba nga olina eddiini gy'ogira, naye munnange eddiini terina kyetaasa ku miggo egikuleetedde embale. Naye nga nze Nkuwadde ekikolo n'eddagala. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere mu kanyomero akayitibwa eddagala ly'Abaganda.